Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tulabe enfumba gy'ofumbamu amayuuni ge tuyita aga bwayiise, geego ge bayita amayuuni aga bwayiise, geego nga bw'ogalaba. Njagala tulabe enfumba gy'ogafumbamu. Oyinza gafumba otya ne gabeera nga gajja kuwoomera nga gaba gajja kujja bulungi, kwegamba nga mayuuni gokka g'olina bwe gatyo bwe gafaanana aga bwayiise. Gabaamu obuntu bw'olaba. Kati amayuuni gano bw'oba omaze okugafuna beera ng'ogaggyako obulandira, togawaata. Ggyako mirandira gyokka gy'oba osalako, kolokotako emirandira. Bw'omala beera ng'olibajjulamu nga bw'olaba. Malungi nnyo ogafumba ng'ogasazemu bw'otyo bupiisipiisi nga bw'olaba bw'otyo bwe geetaaga okugafumba. Amayuuni ago malungi nnyo, gawoomera ddala, amayuuni ge bayita aga bwayiise. Bw'omala ogasalamu beera ng'ogooza. Gooze, osobola okugooza emirundi ng'ebiri gabeere nga gatukula. Nga bw'olaba. Togawaata, galeke bwe gatyo. Bw'ogafumbirako ekikuta ekyo eky'amazima ogenda kulya ejjuuni eryo ate osigaze n'omugaso gwalyo, okitegeera. N'olwekyo emmere eyo eyaffe nnungi nnyo okugifumba bw'otyo ng'eriko n'ebikuta. Kati teeka emizingoonyo mu seffuliya nga bw'olabye, oteekemu amazzi, oteekemu olulagala. Tetwagala gabeere nga gabiririra, si kirungi mmere kubeera ng'ebibirira. Gabaleme kuyingiramu kale mazzi. Oteekamu emizingoonyo nga giwera n'endagala wansi. Bw'omala teekako olulagala, teekako amayuuni gaffe nga bw'olabye. Bw'omala okugateekako beera ng'ogasaaniika. Obanga asaaniika emmere ya bulijjo, awo tufumba amayuuni tugeze nga g'ogenda okufumba gokka. Mukitegeera? Osobola okugafumba bw'otyo. Amayuuni gano galina enfumba ey'enjawulo. Osobola okugasibira ku mmere oba n'ogafumba bw'otyo, gago nga taddeko ku ssigiri. Osobola okugasibira ku mmere ng'obadde olina matonotono. Bw'oba olina agawerako ogasaanika bw'otyo nga bw'olabye. Kati gago gayidde, tugenda gajjula nga bw'ogalaba. Bw'otyo bw'olina okugasaaniika ng'oyagala gajje bulungi ate galeme kugenda mu mazzi kye bayita okubiririra, kwegamba gajja kubeera nga galabika bulungi. Ebiseera ebisinga emmere eyo weegendamu amazzi eba tewooma. Akawooma kaggwamu, kaggweera mu mazzi ago gaba gayingiddemu. N'olwekyo gitindire bulungi. Kati gawo gayidde bulungi. Amayuuni gano gafumbireko ebikuta. Bwe gaba gayidde awo osobola okugawaatako ebikuta nga bw'olaba nga gayidde. Osobola okugawaatako ebikuta nga bw'oteeka ku ssowaani bw'otyo nga bw'olabye. Njagadde mbeere nga nkibalaga naye nga kikulu nnyo okugafumba n'ogafumbirako ebikuta. Bwe gatuba twagala mugaso wamu n'okuwooma. Eyo emmere nnungi nnyo n'ogifumbirako ebikuta. Bwe kityo bwe kiri tulabye enfumba gy'ofumbamu amayuuni ge bayita amayuuni aga bwayiise geego. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256. Mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.